Let us embrace democracy and let us have muleke n'aba civilian abanoonya obulamu babeerewo. Then ate n'abakulembeze mubeera muleke n'abalala babeerewo. Woba ina idea gy'otokkaanya na munno muleke ne idea ye naawe osigaye neyo mujja kukkaanyiza ate ewalala. Wano tuba tuganye. Bwe tulema okukkaanya ku ddiini ate ebyobufuzi bijja tugatta. Nti ekirala nti President Museveni nze wemuumuliza bwenti ne Uganda simwagala wayinza otutawanya ngenda mugulira wooteri agende e Bulaaya olabeereyo tutereze so abantu ne batunula ne bagamba n'omulala najja naga nti nze wenzija mujjako mutwe ba Uganda ffenna tuli ku democracy naye asobola okutuuka n'akonsa gwabadde basuubira nti omwana kati ajja kuba asunya amabeere n'agaana kaakati Uganda we twasigalira mu konti yes President Museveni democracy yamuleeta naye mulimu element emu ekyagaanyi kati ate Tanzania nayo yate eriko step naye ina weekyasikatiddemu lwaki Tanzania okuva webeegatta mu 73 I think Zanzibar ne yeegatta ku Tanganyika ne bakola Tanzania okuvaawo kyama kya mapinduzi yafuuka dominant party era bali ku dominant party system ebintu abantu basobola kubyawula waliwo federation ne confederation. Confederation state zeziba n'amaanyi nga ka government kanafu. So nga ate mu federal state ziba n'amaanyi naye nga ate government y'amaanyi okusinga ku state. Kati naffe twefirizeko abakulembeze tusaleko ku budget zaffe expenses zaffe tufinancing ebintu bino byonna tebyali baddewo. So kakati bino ebyokuyiga wano mu mawanga gaffe bye twaliyigiddeko nga Uganda. Emirundi egisinga buli lwe tuteekawo deficit budget tuleme kulowooza kwongera misolo ifuriza asuke mujje omusolo ku kano mujje ku kano musobola okukozesa ebintu ebirala ne mukompensatinga kino service award ne banakeera ne basiba bonna abalya ssente ezo abanaddako bajja kukola omuvuyo ogufaananawo lwaki ti ebibaleetera okuyisa service award tebivuddeewo Parliamentary Service Commission etulako babaka bali mu parliament n'ogamba nti nno abagenda okugabula omwenge n'olonda balujuju abasusse osuubira ki ekigenda okuddirira yatunulira abajja ne bakola okwetegeeza amawanga gaffe ne bagamba Abafirika beetaaga education system efaanana gye bawa abasireevu mu America so education system twagenda n'ez'abazungu tetunaba kuzitereeza nnyo ne tufuna abantu baffe nga twawaadinga makisi okusinzira ku muntu kyawanise ne woba okopye so si kutegeera abataasoma kakati saawe no booleeta mu parliament be baakoperanga batyo naye nga tubaniriza munatusaasira tuba n'abantu bano ab'enjawulo abatera okutambulako abamu nabo ate nga ebigambo ebituvaamu ffenna bikulu nnyo twetaaga tusege nga tuzimba eggwanga olunaku olwaleero omukulu Kasozi nga as a philosopher as an educated person mbadde nsaba ku mbeera egenda wano maaso ewa neighbor ya East Africa nja tukwemu ettooki tutunulire nti ebigenda maaso e Kenya ffe bannayuganda tuyigamu ki n'ekyokubiri nti twebuuze is Kenya a democratic country or not twebuuza is Kenya yet to be an exemplary country among the East African region. Ekyokusatu twebuuza is Kenya tugeze nti abakize mu Luganda Kenya tukkirize nti ku level kwetuuse eriko level ahead okusinga ku ffe ebibuuzo bingi omanyi ekikulu kya byonna kiri nti bagamba it's just a shock okulaba nti omunakenya omusirikale civilian ye namugamba naye gwe dino dembe lyange tomanyiira tonkwatako ndeka n'omusirikale nakkiriza neyekubya ne serefi ku kimotoka kya poliisi wali omunakenya omusirikale nakola bwati nagamba ekyo obuuziza ebibuuzo bingi naye ngenda kutandikira okusooka olina ekibuuzo kyoleese nti is Kenya a democracy ngenda kusooka nkuzeeyo wali democracy atandikira Athens Greece bali bamuyita Pericles bali balina kye bayita Peloponnesian Wars oba bagiyita peninsula nga wolaba entebe ntino akapaati k'ettaka kayingira mu mazzi eyo gye bayita peninsula
kati ne Greece bagiyita Peloponnesian oba Peloponnesus. Ku Greece waliyo entalo wakati wa city states ziringa woolaba kati nti Buganda ne Bunyoro naye nga biri bizinga Athens ne Sparta baali balwanagana. Kaakati ne aba Athens ne bayita abantu nti banaye mwenna mujje nti what affects all must be decided by all. Olutalo lulumbye ffenna Athens mujje tutuule tusalewo ekyokukola. Ne bagamba nti oyo yali democracy. Abantu bonna batudde. So kaakati democracy najjanga akula mu Greece. Democracy kyekikola democracy ebintu bisatu kasita badetectingako ku ebyo mu ggwanga nga libiyinako balitwala nga democracy. Mbadde nsaba muna Uganda awuliza program eno muddemu akagambo kalinga bosantiti ekyo kye tuyita demokrasiya kyatandikira mu nsi mu Greece. Yes. Mu kibuga Athens democracy gyatandikira oba gwe bayita representative democracy nti abantu mutunde mulonda abantu ne bajja babakiikirira mu lukiiko nga be balina ebirowoozo byammwe nga bwe tulonda ababaka ne bagenda mu parliamenti. So democracy kati amawanga ag'enjawulo gajjanga gagattako ebyenjawulo byonna package eri mu democracy. Kaakati we twavaawo ne waddawo period ya adako Soloni n'abalala bonna ne bajjanga bateeza democracy n'atuuka ku bintu nga bisatu okuddamu ekibuuzo Kenya nti oba is Kenya democracy. Ekikola democracy one rule of law enfuga y'amateeka popular sovereignty abantu basalawo and limited government eriko control president tokola kino cabinet yes ya president legislature ekola kino then judicial ekola kino limited government kasita ebyo bibeeramu barandika tulengeddeyo keerementi aka democracy. Kati challenge yasigala wanti democracy bakugamba it's work in progress. Oh yeah. Democracy azalibwa ayonsebwa akonziba nga tomuyonseza afa azuukira democracy alinga muntu. So kakati amawanga agasinga utwagala ofuna independence democracy yazalibwa obote balonze beni chwanuka mwangu dene dipineki ne wama kabaka crisis obota jewo constitution democracy yayonsebwa nafa. Okirabe ekyo kati tuzaawona Idi Amin UN democracy afudde president Museveni najja n'amuzuukusa ne tuddamu constitution ne bagibaga kelementi kalauchi rule of law ne kalabikako okwesimbawo ne beesimbawo Semoge ne bagira popular sovereignty ne bakalaba. So kakati ne Kenya ba Uganda fena tuli ku democracy naye asobola okutuuka n'akonsa gwabadde basuubira nti omwana kajja kuba asunya amabeere n'agaana. Kakati Uganda we twasigalira mu konti. Yes, President Museveni democracy yamuleeta naye mulimu element emu ekyagaanyi ekyokuba nti n'obukulembeze weewa democracy agamba periodic checks naye ate abakulembeze bamanipulatinga ne basigala mu bukulembeze. Uganda ne tubeerako kaawo tibukyanga tumutandika Museveni agenda okuwamba mu America Reagan yali ku bukulembeze 86 Reagan n'avaako ne kujja kuddako Bush senior n'avaako ne kujja kuddako gundi Clinton n'avaako ne kuddako Bush junior n'avaako kuzeeko Barack Obama avuddeko kuzeeko Trump bakulembeze bameka. Uganda tukyali ku omu democracy. So kakati democracy ali awo akyagiragira bwagamba Uganda tuli ku Guzmatch. Ayiza okuloza tutawo naye step ekyalemye okugenda dama kitalipu flow yemubanga yegenda bweti. Yes. Naye nga tuli awo asobola okudda tuti so okudde mabega tusobola oku decision esawo ne tugenda maaso. By the way onzukiza waliwo writer gwe bayitanga Rostov's theory of development. Yeah, okay, Rostov's theory. Yes. Economic growth and development. Not mweba philosopher. Kananga nzize kutamina soma. Kakati Rostov's yagana agamba nti ensi okulakulana. Ekulira mu stages. Precondition to take off stages, drive to maturity, high mass consumption. Kakati Uganda. Tuli ku take off. Tusinzira tulabe are we going to take off? For example kati ngafe bana byamizanyo. Yes. Oyinza kwanga ogenda kuduka gundi reference gundi agamba ngasimyaza an athlete. On your marks. Olinza okuba bullet eno. You take off. Ne ekyasinza oganda ofuluma. Obalumu ne kifuluma okufuluma ate n'ogwa olw'amaanyi gosene n'olemu okugenda. So Uganda we tuli. So kakati we tuli awo nti twatandika ku lugendo naye tukyasikattidemu awo
nti weewaawo obukulembeze bulondebwa nti no abantu bajja ne balonda naye waliwo ate abakulembeze bye bakola ne bamanipulating ebitaalikoleddwa kaakati Kenya we batusingirako nti Kenya okuviira ddala ku Jomo Kenyatta olwafa vice president we n'akwata obukulembeze oyo abaddemu okulase vice yazzeeko n'akwata Arap Moi n'akwatamu Moi n'akwatamu n'atuuka akalulu ka 2000 kyali kinene nnyo mu demokrasi wa Kenya twebaze nnyo omusajja Arap Moi Daniel Arap Moi baba ku bive bye baakola ebyenjawulo Moi naye yakola ekintu eggwanga n'alyoka teeka ofu ne ligenda lwaki Moi ku pulani ye yali yakuwa Uhuru Kenyatta obukulembeze atuukize taata we kye yali Jomo Kenyatta era we yagira n'amuzaawo mu KANU pate yali ekulembere yali dominant nti Uhuru Kenyatta yagenda okwesimbawo 2 Kibaki yali mu gavumenti n'agamba nedda sibikkiriza n'ateekawo kye bayita NACA National Rainbow Coalition Party Coalition negatta abantu ab'enjawulo ate no bambi si Kibaki yennyini yagiteekawo wabula Raila Odinga ye yagiteekawo Kibaki najja ne yegattako ne kwegattako gundi eno yafaayo yali vice president gundi Raila taata we yakireeta Oginga kakati nono omwana kakati ne Kibaki najja n'abeeramu mu pate eyo n'omulala gundi Wamalwa yaliko vice ku bwakyo kakati we bakitandika ne bagaa tetujja kukkiriza KANU kuleeta Uhuru Kenyatta tetujja kukkiriza kwata bukulembeze naffe katuvuganye bambi Moi yatunula bulungi alese Uhuru Kenyatta abasajja ne bamuteekako tabo ne bakola alliance nga tabakubye kigenzo weewaawo nti nera Uhuru Kenyatta n'okula yalayira ali mu kaweeru kye yabaamukuba naye we yamala n'awangula akalulu Arap Moi nga ye president yamukwasa bulungi obukulembeze nti owangudde owange gwendeese ne bamuwa obukulembeze Kibaki nakkiriza nadda wali n'Uhuru Kenyatta nadda wali batuwangudde olwo kaakati olya jeewo kye bayita original sin ekibi eky'obuzaalirwa na kigenda Ekongo kyagaana Lumumba olwamutane kigaana kyovola bintao zisigadde Uganda naffe ne kyonooneko okuva ku Obote Kasa constitution yavaawo so singa twasigala twalibadde tukyali ku luguudo olwa demokrasi so kaakati Kenya nedda ku luguudo olwa demokrasi wetwogerera Kenya eyina demokrasi however much it democracy tabulamu era bive na America abaleeta demokrasi babadde ne disputed elections babadde n'ebive ebyenjawo naye kikulu nti rule of law eri abantu amateeka gakola popular sovereignty abantu balonda n'ekikiriza nti omubaka waffe ono yasinze gundi ne tumuteeka mu parliament ono yawangula Kenya wetusingiddeko awo kati ate Tanzania nayo yate eriko step naye erina weekyasikatiddemu lwaki Tanzania okuva webeegatta mu 73 I think Zanzibar ne yegatta ku Tanganyika ne bakola Tanzania okuva awo kyama kya mapinduzi yafuuka dominant party era bali ku dominant party system party emu ye y'amaanyi naye bakyusiza obukulembeze abaddemokrasi naye ka weakness kakyali ku parties endala okuzisapurasinga nti party emu ye y'amaanyi tewali competition kirimitinga varieties eza choice abantu ze baali bawadde nti party emu y'amaanyi eyo nayo nkola dominant party teri ku multi party wabula dominant party emu kati ne Tanzania balina okukola ennyo bamenyewo ekyo demokrasi asukkewo ku level eyo nga South Africa kye baakoze nti ANC badde dominatinze ekola ebivu olw'okuba emanya erina amaanyi kati tekyakisobola yakoze coalition ono bamwitaane Malema Julius Malema yate naye ensi agitadde ku level endala and by the way let me tell you there are things we must accept mu program project twasoose wagambe tino once you don't accept this change it will force to change yourself definitely because wagambye nti bokiza nti guno mulembe muvubuka ate social media zirimpya zirina impact etekyadda kiriza mu embracing awe ngambira nti kyekimu ne Uganda kati otutuuse Uganda tulinamu this system omanyi twade kyogera natwogera kuno nakuli so that's my point yes nti Kenya
mu demokrasi yaayo walabidde omwana w'obuwala nabugamba omusirikale ndeka tojja kumanyira kakati awo embadde nzira awo nkulage demokrasi watuuse ku level nene awo era ogenda kamalizaayo Yes. nti wenzikiriza Kenya eyinamu demokrasiya weewa awo kuba Uganda abasirikale baayo tebakuuma munnansi n'ebintu bye Uganda's security systems zikuuma president abadde watya okay tebakuumangako munnauganda ne properties ze nalabye Kenya ekuuma omusirikale n'akwata n'amazzi nabo omutuuze wetaase tiyagase ekutta omusirikale so kakati ebyo amawanga gonna agazze gafuna democracy nawaka amawanga mugundi bali Portugal bagiyita Carnation revolution yaliko okujjako dictator amawanga gana Portugal ge yali efuga galyoke gafuna independence bamala kujjawo Machero Gaetano ne bamujja ku bukulembeze ne kulyoka kuddako omukulembeze ali libula amawanga Mozambique agagali gafugibwa Portugal ne gayoka gafuna obwetwase naye revolution yali yakyusa ensi bagiyita Carnation revolution ebimuli bino bye banoga abantu bekalakasa nga bakoyo obwa dictator bali bamuyita Salaza yalisa nga bakoyo obwa dictator bwe naye abantu bekalakasa ne bayingira amatundiro g'ebimuli ne bajjamu ebimuli omusirikale yajjanga n'emmundu omuntu n'asonseka mudumu ekimuli omusirikale ndaga kakati nkuba omwana alina ekimuli nga nkuba kyessasa ojja okugira bwoti nga omwana muwala myaka 18 alina ekimuli kati ng'okuba oyo omuntu ekimuli kyaleeta revolution ne bawamba omukulembeze so kakati ge mawanga abakulembeze n'abasirikale gye balina mu consciousness eri kakati ye level ebeera ekuze nti n'amagye gatuuse ne gamanya tulina protectinga constitution si protectinga muntu kati Kenya ye step gye balinaawo nti yadde Ruto gwe commander in chief tetusobola kukola kigenze wala kino abantu bayina ensonga kino tukijjawa omusajja bali bamuyita gundi George Washington mu America America we yatandika teyatandikirawo nga federal nga bwerina kati federal wabula yatandika nga confederal ebintu abantu tebasobola kubyawula waliwo federation ne confederation state zeziba n'amaanyi nga ka government kanafu so nga ate mu federal state ziba n'amaanyi naye nga ate government y'amaanyi okusinga ku state ye federal system kati America batandika na confederation nga state zezi recruiting amaje zezikuŋŋayo emisono ne ziweerezaako ka government bwabeerawo rebellion state zezikwata amaje gaazo ne ziweereza kaakati waliwo bagiyita Swahili rebellion abaalwana mu American Civil War beekalakaasa Washington n'asaba state bannange munyambe mumpe ku maje tusuppressinga abantu nga buli state egamba nga nze mbasasula nkuwaayo 2 ne gundi akuweeyo rebellion neegaana we baama ogisuppressinga bayita constitutional convention tuddemu tutereze kino government nafu nnyo naye yagamba nti bannaye for God's sake if those people have a grievance solve it if they don't have deploy at once abantu baba balina ekibaluma mu kisolving kyekirina okusooka bwe baba tebalinanga bya kisiru deni kalawo mu bakube Kenya abantu babadde balina ekibaluma so baba balina ekibaluma muyina kukisootinga deni mulyoke mulabe ekiddako kaakati Ruto bwe yalemye ekyo abantu ne bamulaga amaanyi yagenza okumaliza ng'alina kukisootinga kituzeeyo ku bakulembeze mu Africa buno bakanjaga kuwa abakulembeze abakulembeze ba Mr. Producer tujja ne tulaakinga okulengerera ewala ebintu ebimu ebyali sosokolebwa ne twavoidinga bino kuba disaster eyagudde Kenya cost yaayo at the end nene nnyo abafiiriddwa obulamu ebyonoonese Uganda naffe bizimbe byaffe byafiiriddemu ennyonyi bazookyeza biki byonna cost nene singa Ruto yalengererawo n'akola kino kye yakoze at the end bino byonna tebyali baddewo atya ekyekalakasa aba financial bill kemisolo ekyenjawulo ku bannakenya abannakenya be bantu abatalina resources nga Uganda ti Uganda omuntu osobola okwegulira ettaka Kenya okugula ettaka kizibu n'okuli owuninga kuba abazungu baalitwala eriri fatayiro eryaddako era n'abamu abali mu gavumenti ne bajja kati abantu abazzeeko tebalina chance eyo
so kaakati abantu ngaabo nga balina agazibu gaabwe buli lw'oyongeza emisolo bo b'obeera onyigiriza so nga waliwo options endala ekirungi waleese ku gundi rostosiyole wasoma ku economics tulina kye bayita gundi taxation financing nti deficit budget yange wemba ngenda kuspendinga kinene okusinga emisolo gye ngenda okuŋŋaanya ngenda kufinansinga ntya deficit eno kati nga Uganda nti tulina trillion 72 tusobola kuŋŋaanya trillion oba 3 omusolo endala zigenda kuvaawa eyo question ebeera y'aba policy makers emisolo gigenda kuvaamu kitono muyina eiza kuongeza misolo ate munyige nnyo abantu badenedde ku bantu oba se ekyo mulina okukozesa bakiyita deficit financing twewole tufune grants tutunde consulates zaffe mawanga agenjawo tufinancing budget wabula ye Ruto kye yalaba nti kuongeza misolo ku bantu bano abata owninga mataka abaana abavubuka abakafulu ba college abatalina mirimu oyongeze emisolo kyekivuddemu kino at the end yamaliriza agamba tulina kukola kino tukendeeze cost fe abatambula okgenda mu mawanga agebweru tukendeeze entambula zaffe rehabilitation tulongosa gundi state road ya gundi tubikendeeze n'ebyo so singa ekyo kye yakolerawo n'agamba nti mutuufu naffe twefirizeko abakulembeze tusaleko ku budget zaffe expenses zaffe tufinansinga ebintu bino byonna tebyali baddewo so kaakati bye bino ebyokuyiga wano mu mawanga gaffe bye twaliyigiddeko nga Uganda ti emirundi egisinga buli lwe tuteekawo deficit budget tuleme kulowooza kwongera misolo ifuriza asuke mujje omusolo ku kano mujje ku kano musobola okukozesa ebintu ebirala ne mukompasatinga kino Uganda tukole tutya dira sente zebawa ba minister sente zemuwa parliament ez'okugaba obugabi nga parliament yawe erina sente ez'okugaba nga ne mu America president wekibeera dokita nti gwe president okyazizanze kasozi nze president we South Sudan oyagadde okumpaayo omuggo ogwo bagukola buduuda gwa mitwalo okwata mu nsawo yo nga president teriza ggwanga terikola requisition tebiriyo mu America ebisangawa president bwogamba nti no president muna agenda kunkyalira njagala omudaali noonya ba engravers kwata sente z'obawe bakuwa omudaali okubawo president anajja wanaakuleeterayo gaalubindi ekyo n'akikuwanga gwomu eyeba property newe otuuka okulitayali ng'ogenda nabyo ebintu byo wakuwa nti no kino kidonatingidde America oba ne White House ekyo kireka era babitwala mu National Treasury so president ebirabo byonna baawulako kino bakikuwanga omuntu ebyo kyagenda nabyo ng'ova mu ntebe kino bakikuwanga president ngaki ebyo bisigala so kaakati tosobola kuddira sente za ggwanga oziwe muntu tino kudonatinga parliament edonatinge musale ezo sente muze wano temuteekawo misolo tunoonye walala wonna tusobola okusalaasala naye nga temutaddewo misolo so kyekyalibadde ekyokuyiga nti Uganda singa abasuubuzi baddamu ne beekalaka si twetaaga kuba kubatiya gaasi tulabe bulabi badeni ddala weeri kuba badeni ku basuubuzi nnene nnyo ate dda kuffe ba consumer ba final consumer so kakati temuyomba nabo tutuule butuuze nti amafuta ge bawa ababaka tekuddayo kwebuuza nga mubaka kiddala addayo ne yeebuuza teri ezo tuziggyeko ze bawaanita amongole okugaba ebirabo babiwa baani batulage aina budget ya bilioni 5 za birabo ye ebirabo ebyo bye bawa abantu eggwanga return eriwa ku birabo ebyo kuba those are transfer payments mu economics just money earned without corresponding provision of work nengira bugizi nenkuwayo toyina kyokoze ezo sente productivity y'eggwanga teriiwo omuntu alina kyakoze mu muwadde buwe ezo sente ze muwa mukatinga tuzeno tufinansinga budget yaffe tukendeeze ku misolo so kyalibadde kyakuyiga kinene nnyo Kenya nti Ruto yagaanyi nti tulina okuteekako at the end abantu naafuna olutanative yabaddewa lwaki Ruto yagijjaayo mangu ze nsobi ze tukola ebeerawo nga tusobola okuyita mu kkubo lino ne bagaana bugaanyi kati saawa eno bakkiriza tusaleko sente kuba Ruto bukyanga akwata bukulembeze be bamu kwe bayita ba flying gundi kings buli presidents buli dakiika abeera ku nnyonyi ngenda Korea ngenda gindi wezibanga journeys ezo tezirina return ku ggwanga mu zisazeemu esente by the way and that thing is very true yes era
era point ogeddeko ku babaka kiringa okukatiza nti it is only in Uganda whereby Bannayuganda balonda omubaka kuba nti amanyi nnyo okuvuma. Okay. Ne balonda omubaka kuba nti najerega nnyo. Ne balonda omubaka kuba nti yagula nnyo omwenge. Oli yawuwalampa n'alinnya ku mmeeza bw'ati. Then yo n'abeera mubaka. So kaakati wano we kitu design nti democracy ayinamu obuzibu obwo. So era tugambe ko bana bato n'abatuliriza. Nga tetuvoola. Ne tugamba tukuba mu tochi twama kafananyi. Ebiri e Kenya n'ebiri mu Uganda. Are we really maturity y'abali na maturity yaffe tugenda wae tulazaawa kakati we tuddako ate ku ekyo ekyababaka nti democracy waliwo watuukira ekiseera n'alwala democracy yaffe kati yalwala ne political culture ze tuyina zikyuse tirulya dda nga bakatandika abantu okulonda we twabeerera mu mugendo mwajjanga ne muyimirira mu bantu nga si muntu gw'oteekamu burden kuŋŋaanya abantu wabula babakuŋŋaanya n'abagamba bannange ababaka bagenda okwogerako namwe ku ssomero lya gundi mwenna ne mukuŋŋaana ababaka buli omu najja n'ayogera nze dokita bwenzija ne sitaani walabikira wano muwa insurance ya bwerere mu ddwaliro ekyo ekira nti ekirala nti President Museveni nze wemuumuliza bwe nti ne Uganda simwagala bayinza otutawanya ngenda mugulira wooteri agende e Bulaaya oyabeereyo tutereze so abantu ne batunula ne baga n'omulala najja naga nti nze wenzija mujjako mutwe onajja tuleetera ebizibu so abantu ne badebatinga buli omu n'awulira articulation etuzayo ku democracy bwe yatandika nti ng'omuntu ojja n'oyogera ne bawulira ensa mu by'oyogedde kati essaawa eno otyabula mazina kuŋŋaanya abantu bo mu kkubo otyabula amazina democracy atandise okulwala omulala awalampa mmeeza waliyo gwe nalaba omubaka ye yajja na bisanja mu kooti twagala kisanja ekyo ne kimuleesa kamuleke mamulete baali bamuyita Kasagama yalinawo ebunyolo ng'ajja na kisanja mu kooti ng'akatambaala oyo ne kimuweesa nze neesimbawo Nakasongola ne Anthony Jene yaliko eyo omugenzi Peter Nyombi naye kye nasanga mu kalulu kali nga buli wootuuka bajja kwagala onywe ku mwenge gwabwe olw'okuba nali ndimu oludiini nga sagame oyo oli buli kika kya mwenge akinywako ne kimuweesa akalulu omubaka n'ababaka ab'enjawulo abalala kuba buli kika kya mwenge akinywako akolako test ezo z'ensonga eziweesa abantu lwaki yagenda mugundi mu Nairobi lwali n'afuuka testa ekyo ekimuweesa akalulu oli asula ku kuziika ne kiweesa aba so kaakali ne tutuuka paaliyamenti yaffe n'ebeera y'abantu bwe batyo ate ne tubeera nga n'ababaka be tusindika tebasobola kuteekawo solution zitaasa bino Kenya lwaki esobola okuba n'enjawulo mbalaga maturity Kenya erina chambers 2 eza paaliyamenti era ekiteeso we kyayise ne mu kyembe ey'okukituusa wa president n'akirifaalinga ne kiddayo wane Uganda tulina kyembe emu erina dictatorship of the majority NRM yeyinayo majority naye bakeera enkya ne bayisa ekiteeso nti president ajja kulyanga omuntu bakiyisa kuba balina majority nga bweyogedde boto the same statement nagamba singa parliament ya Uganda eteesa negamba nti nno President Museveni okusigala nga akyafuga akwatangayo omuntu omu nga bamubulyanga mmere parliament jakidiscussing omubaka bagende ekyankwanzi babagire bakiyise olw'okuba ekyo so kaakati ate ne tulema ne bannabyabufuzi betuteekayo olw'okuba ensa yeeyo oli buli kika kyamwenge yakirozanga kwe batuukayo tebasobola kuleeta biteeso biri awo bitegeerekeka essaawa eno Condoleezza Rice yali Secretary of State ku mulembe gwali gwa Bush no Colin Powell then yes around naye yagenda mu Middle East Arab Springs ziryoke zitandike yagenda n'atambula amawanga g'omu Middle East n'avaayo n'awa recommendation nti ekigenda okutaasa amawanga gano ku adaptinga kye bayita bicameralism chambers 2 eza paaliyamenti nga ku kyalabye nti party eziri mu bukulembeze zikosa resources ne ziteekayo abantu mu paaliyamenti ne batandika okulaba stampinga buli kye baagala so singa muteekawo kyembe endala ne mugidesigninga bulungi nga terondebwa bulondebwa balonzi kuba elective politics yasinza otuleetera obuzibu nze nange naaba mu parliament ng'abaana bantaddeko tabo wano abanneesimbyeko chance ya service award ne gy'obukadde 5 nja kutwala ngenda abaana bandi bubi bantwalaganya njagala okudda
So kakati okwavoidinga ebyo tuteekewo chamber eterimu babaka balondeddwa bano. Chamber tunagiteekawo bino byonna service award tebijja kubawo naye ne sawa ya kakati service award ne banakera ne basiba bonna abalya ssente ezo abanaddako bajja kukola omuvuyo ogufaananawo. Lwaki ti ebibaleetera okuyisa service award tebivuddeewo. Parliamentary Service Commission etulako babaka bali mu parliament. N'ogamba nti nno abagenda okugabula omwenge n'olonda balujuju abasusse osuubira ki ekigenda okuddirira. So kakati tuteekawo parliament tumanye nti chamber eyawaggulu weeri bwe bayisa okweyongeza emisaala chamber eyawaggulu ejja gitunulamu. Chamber eyawaggulu tugiteeke kandi tugambe tulina kingdoms mmeka oba ogundi tribes mmeka. Tibuli tribe ezirina bachifu ba king batuweerezeeyo omuntu omu atule mu chamber wali. Buganda egende kuleetera gundi Dani Muliika. Ono malaga mu compromise ngoyo muno. Nga weeyita ki? Then tuvaawo tugambe abo tufunye ya 5 twagala ya abantu 10. Tugambe na amadini agalirigesa agamanyikiddwa gatulondeeyo omwomu. Obusiraamu bakuleetere ng'omugenzi Muzaata bwe yali bamukutere waawo. Ali mu chamber waggulu wali. Katonda Muzaata mwe kyumuleke. Nga obusiraamu ngayo tebeza mu busiraamu nga gwe butuwadde yatuula mu chamber ey'okubiri wali. Protestant batunonyezeeyo eyo nti ani nti Baharagati ow'Egidde yawummula. Baharagati onoomalaga mu giro kiki kyatalabanga omutiisatiise n'obusente mubawe obusente muyise kino. Then tuvaawo bagambe nti no n'abalamuzi esiga eddamuzi tulondeyo abaawummula abalamuzi 5 abeere waawo. Bannange Chief Justice omulayi yawummula abeere wali. Katende sempe bwatulewo wali. Nda opposition bakwetera windikiza. Ba utulode n'ababaddeko mu olese idea nti basobola okulonda n'ababaddeko mu parliament nga tebakyaliyo batuweeyo 5. Bakomewo batereze ki. Babayira mu chamber ya waggulu upper chamber. Kati mweno emuyisa ebiteese by'okweyongeza omusa upper chamber bitunule mulabo banagukirize. Olabo ba service award banagikiriza. So kakati solutions affe tuzine so tuyamba democracy n'akula naye abantu baffe be balemeddwa okuimplementinga ebintu okubire. But olaba in most cases abamu sikyabanenya lwa nsonga nti kiringa bono osanga omusajja nga alina emyaka 5 nga yakoma mu P4 n'omugamba dad you are very stupid akugambe sizotano sebo nga tatagedde kikigenda mu maaso kyomuvumye reason big tategeera kati kyekyo mukiro kyetegeeza munansonyiwa tebategeera abantu bano anti kyekyo ekizu olaba n'ekirala education system yaffe yayono bulongoto abazungu okuva ku education system baali bagiyita commissioni mwerabidde yali gwe basindika Dibonsen commission eyatuteerawo bino byonna curriculum yatunulira bajja ne bakola okwetegeeza amawanga gaffe ne bagamba Abafirika beetaaga education system efaanana gye bawa abasireevu mu America. Basireevu olwoku babafunira education system ejja mu kumanya kwabwe. Kakati naffe ne batufunira education system ne bagamba nedda emyaka 8 omuntu gy'amala mu elementary just mingi ne bagamba Abafirika entegeera yaabwe ekyali ntono obawe emyaka emitono tojja kufuna tubawe emyaka mingi mwe bategeerera. So education system twagenda n'ez'abazungu tetunaba kuzitereeza nnyo ne tufuna abantu baffe nga twawaadinga makisi okusinziira ku muntu kyawanise ne woba okopye so si kutegeera. Tulina abantu bangi betufulumiza nga alina diguri wano nga naye n'okukopa yakopanga nze wano wemanyi ku sisi nze ndi wano ntuuse wa naye ne ku P7 baatukopera ebibuuzo yadde nga nali mugezi baatukopera senior 4 ne batukopera ebimu naye ng'era nali mugezi nze natuuka nga abampa ekipapula nga ne bampa nabiwandiise dda nebivaako senior 6 nalabako era nga batukopera. Kakati ogamba otya nti okopa tekuli mu ggwanga be bantu betufulumiza nze ne mala nemba purified nenzirayo nensoma ebitabo byange abataasoma kakati saawe no booleeta mu parliament be baakoperanga batyo bakkulula bukuluzi. Tuleese ekiteeso tugenda kuzimba nuclear reactor Buyende. Omuntu tamanyiiko na atomic theory tamanyiiko na effect ya nuclear ntino yeetaaga zone ennene okuba ntino effect zene omuntu asomanga nako ku nuclear reactor bwekola agenda kuteesa ki talina be babaka betulina mu parliament. So it's high time tuteeze Kenya tujeyo ekiriyo tumanye balina chambers 2 naffe tuzongere kwa zikendeeza ku buyinza bwa president wachi tujikope tukopenga y'ebintu.
so ebintu ne tulema kutuna kwekalakasi kubadde wabula tujjemu ebyokuyiga weewaawo yes tweyanze ge mwenna bana flash channel Uganda mwebale kutambulamu naffe tukyalina philosopher Kasozi yes nga muli ku mukutu the flashlight online television okay era ne twebaza producer Megatron kyabika ebitaana amasanzi gamukendeddeko ali mu kututaasa kati kyekyo so amakulu gaakyo Uganda nga bwe nese system eri ya rosters the philosopher nti tukyali ku take off stage we are not kugamba tulinga kamiliyoni tuli bwe tusoba tuba tugenda ne wabeerawo ebitusikka ne tuddirira yerevo gye tuliko ate obuyi tusobola n'okuddirira ddala obubi ennyo tusabe busabi waleme kubeerawo disaster nene nnyo President Museveni n'amala sikyogera bwogere tebagamba nti naye n'amala afunako embeera abraptly n'asirika bw'ati Uganda oyinza ogiraba mu matiga agatagambika ekyo tusabe busabi eyo denja nene mukulu Kasozi omukamange mubezi baffe tujja kubangako naye because ebigambo byo biwomerwa amatu mu dakiika emu mbadde nsaba byetwogedde byonna summarizing mu luzungu mu dakiika emu so mu luzungu kyenjja okubagamba nti one democracy is the way to go. Abraham Lincoln said that democracy is the last hope of the universe. Democracy. So in order to sustain democracy, one, we have to ensure that we put in place systems and institutions that can sustain that democracy. But without democracy, then we shall go back to the worst situation we had previously, which is not good for our country. So let us embrace democracy and let us have what we call peaceful coexistence. Freedom to live and to let live. President Museveni wobeerawo muleke n'aba civilian abanoonya obulamu babeerewo. Then ate n'abakulembeze mubeera muleke n'abalala babeerewo. Woba olina idea gy'otokkanya na munno muleke ne idea ye n'abo osigaye neeyo mujja kukkaanyiza ate ewalala. Wano we tuba tuganye. Bwe tulema okukkanya ku ddiini nti nze ndi muki ndi mu Methodist oli mu Katuliki. Ne tugugulana nti naye tukireke ekyo ate ebyobufuzi bijja tugatta. Emizannyo gijja tugatta. Ekika kijja tugatta. So tumanye we have to just let our fellow opponents also exist. All right. Yes. Service award ne banakeera ne basiba bonna abalya ssente ezo abanaddako bajja kukola omuvuyo ogufaananawo olwaki ti ebibaleetera okuyisa service award tebivuddeewo. Parliamentary Service Commission etulako babaka bali mu parliament. N'ogamba nti nno abagenda okugabula omwenge n'olonda balujuju abasusse osuubira ki ekigenda okuddirira